kansooke nebaze General Muhoozi kubanga takwese byalowooza avuddeyo n'assa ekirowoozo kye mu public nakiteeka mu maaso ekyo kye twagalira ddala twagala omuntu yenna nga yenakyalowooza kyafunye mu mwoyo gwe akyanjule akyogere nga teyeraliikiridde kintu kyonna ekyo tuyita freedom of speech, freedom of thought, freedom of concepts. Ekirowoozo kye akyogere akiteeke wali bannayuganda nabo bakitegeere nolwekyo mu ngeri eyo mwebaza okulaba nti yakirowoozeza era njaga kumusaba singa ngaafunanga akakisa n'akulembera Uganda akkirize abantu okubeera n'ebirowoozo byabwe era ne babyogerako. Ssemateeka akkiriza omuntu okulowooza nga bw'alowooza nga bw'ayagala. CDF General Muhoozi bw'atyo bw'alowooza ataddewo ekirowoozo kye twagala naye akkirize n'abalala bonna ssemateeka nga bw'agamba balowooze era bayite bye baagala era wabe nga tewaliiwo kubanenya nti ate bayogedde endowooza yaabwe efaana bweti. Eyange yanjawulo nno njagala President Museveni aba abeera president asembayo okuba president wa Uganda. Yendowooza eyange era njagala office y'obwa president ng'omuntu omu eggalwewo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Weewaawo atrabo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Kinkola bulungi nti buli lwensinkana senior citizen mu ggwanga lino Uganda mba nina bingi bye ŋŋenda okubanga njiga. N'olunaku olwaleero nkyaddeko ewa Oweekitiibwa Israel Mayengo era y'omu ku abo gw'otasobola kubanga obuusa maaso bwe tuba twogera ku kigambo ky'abawangadde mu ggwanga lino Uganda ate era abamanyi eggwanga lyattu lino nga bwe litambula. So gwe ndi naye olunaku olwaleero okubanga tuwayamu ku bintu eby'enjawulo okutwaliza wamu. Mzee Mayengo, nsanyusa okulaba. Munange nange. Njagala kusaba ombulize ku bannayuganda. Balamusiza nnyo basebo ne bannyabo abatulaba. Weewaawo. Mzee Mayengo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda naye waliwo ekitambula kati bannayuganda kye bagamba nti kijja kitya okuba bwe kityo. Njagala tusooke twogereko ku comments za mu General Muhoozi Kainerugaba. CDF yavuddeyo n'agamba nti teri civilian ajja kubanga afuga ggwanga lino President Yoweri Museveni ng'avudde ku ntebe. Nti anaddako okulifuga alina kuba musirikale oba mu poliisi. Simanyi bannayuganda bwe bawulidde ekintu kino ne baga nti kyawandiikibwawa kubanga ffe tubadde tumanyi nti ssemateeka akkiriza omuntu yenna okwesimba ku ntebe. Kikyoyogera ku nsonga eno? Ensonga eyo okusookera ddala kansooke nebaze General Muhoozi kubanga takwese byalowooza avuddeyo n'assa ekirowoozo kye mu public nakiteeka mu maaso ekyo kye twagalira ddala twagala omuntu yenna nga yenakyalowooza kyafunye mu mwoyo gwe akyanjule
akyogere nga teeraliikiridde kintu kyonna ekyo tuyita freedom of speech, freedom of thought, freedom of concepts. Ekirowoozo kye akyogere akiteeke wali bannayuganda nabo bakitegeere. Nolwekyo mu ngeri eyo mwebaza okulaba nti yakirowoozeza era njaga kumusaba singa ngaafunanga akakisa n'akulembera Uganda akkirize abantu okubeera n'ebirowoozo byabwe era ne babyogerako babyanje nga ye singa akyalako mu Washington eriyo ebijjukizo monuments naye kyenkyajjukira ekinene ekimu ku binene ennyo kyejjukizo ky'omuwasajja abaaliwo nga American United States yakatandika bamitanga Thomas Jefferson. Thomas Jefferson yagenda n'agamba nti I vow kyekiri ekiwandiikiddwa mu kijjukizo muli munda I vow eternal hostility against anyone who will try to subjugate the mind of man. Mu Luganda kigamba nti amaliridde era tagenda kudda mabega okulwanyisa omuntu yenna agamba nti omuntu tasaana kulowooza nga bw'asaana kulowooza nti omuntu aba alina kyasobezza bw'abanjulira endowooza ye ng'ogwo omwoyo gwe bwe gutyo bwe gumugamba. Kaakati bwekityo kigamba kaakati n'olwekyo General Muhoozi bw'ayogera bw'atyo nze ngamba nti mutuufu nnyo era naffe ne tugamba nti bw'atuukanga mu bukulu akkirize buli muntu yenna okuleeta ekirowoozo kye. Kati ekirowoozo kyalese kino nakyo kyetaaga okulowoozaako. Agamba nti President Museveni bw'avaawo tubasaana kuddawo mukulembeze wa Uganda atali musirikale w'amagye oba atali musirikale wa poliisi. Kakati nze ngamba nti ekyo si kyekintu ekinene nnyo okusookera ddala kikwata constitution ya Uganda alinga ng'agamba era kyenandirowoozezza nti tuggyeyo mangu constitution yaffe eteekebwe mu ddiiro wali tugikyuse tuteekemu ekirowoozo ekyo. Bulijjo gye mpita constitution review kyetaaga kubaganyako birowoozo mangu nnyo tukiteekemu mu tteeka lyaffe tugambe nti bwekitibwe kiri. Era bwe mpulira Oweekitiibwa Mao nga bugotaana obuntu buno nze bwe mpita obutaliimu kukola kali obutundutundu obwo bwonna bwandibadde bugwera mu kintu kimu kyokka kuteekawo commission nerabirira neyanjulira constitution netandika okugiddamu negirongoosa. Simanyi oba Mao alikkiriza ddi nange ku kintu ekyo nti constitution yefuga buli kintu kyonna buno obulala bwonna bwana bwayo. Kati nebwekyo kiri n'Oweekitiibwa General Muhoozi ayinza okuleeta ekirowoozo tuleete constitution yaffe tugiteeke wali tugikyuse bulungi tuteekemu ekirowoozo kyalina banne bali bakkirizaganya nakyo. Naye kino yaleeta kirowoozo kubanga mu ndaba eyange si kirowoozo kubanga bw'omaliriza ogamba nti the security will not allow it. Ekyo kiba kiraga nti si kirowoozo si kuteesa. Awo kyali kitiisaamu ku bantu awo kale security ezibanga tezikkirize ekyo kitegeeza nti oba tukole enkola esinga okuba ekintu kiramu nti wali atali musirikale w'amagye alikulembera ggwanga lino oba ataliwe poliisi nakyo tuyinza okukituukako tukituukako tutya. Ensi nnyingi ezigamba nti buli muntu yenna awezeza emyaka 18 naddala omusajja ate kwogendako mu magye. Kati bonna singa tusaawo ekiragiro ti abantu ba Uganda bonna buli aweza emyaka 18 ate kwogenda mu magye olwo bonna kumpi abasajja bonna balibuddeyo nga bamagye. Kakati olwo nga buli yenna yeesimbawo abatuukiriza General Muhoozi kyagambye kituufu. Bangamba system eyo eriwo eri mu America nti omwana bw'atuuka mu high school alina ogendako mu magye. Agendeko mu magye emyaka ng'ebiri. Ni mu si mu America yokka ne Switzerland bagita general conscription. Kakati ekyo tukikole. Naye simanyi oba nakikkiriza. Ne mukyaka wano nawulira yalwanyisibwa. Naye ate ekyo kyekijja okuyambako okutuukiriza ekirowoozo kye kubanga jjukira
Uganda eno si yakuvaawo mangu ejja kubaawo okumala akabanga kati ebange nebaawo okumala akabanga akati yamanya atya nti abajja nga wayise emyaka 200 nabo bakkirizaganya n'ekirowoozo kyagambye naye singa ateekamu kiri kyeŋŋamba ekyokugamba nti buli muntu yenna ajja okubeera nga weziza emyaka 18 agende abangusibweko mu magye kakati ekyo n'abakyala tuyinza okubatwaliramu kubanga twagala n'abakyala bano nabo babeere nga ne balina omukono mu kukulembera eggwanga lino sagala nnyo okugamba ekigambo kufuga njagala kukulembera lead era sirowooza nti yagambye kufuga yagambye to lead yagambye eki no civilian will lead kati wagamba to lead kukulembera ekyo nze nkyaniriza naye akkirize abasajja bonna abeziza emyaka 18 okwetoola Uganda yonna bonna tuba training mu magye tubafule bamagye okujja okulembera Uganda nga ye bwayagala buli gwe tunalonda nga yenna twalonda ekyusubi okuva wali eri yali tajja mu magye nga oyo nga qualification agifunye. Omanyi kyewuunyisa ekitiibwa nti n'okwogera obwogezi nga ye kati akulembera eggye lya Uganda nti Munnayuganda ayinza okwebuuza nti ddala ebigambo ng'ebyo byalivudde mu CDF ddala Ssemateeka yalibadde akkiriza ekintu ng'ekyo? Ssemateeka akkiriza omuntu okulowooza nga bw'alowooza nga bw'ayagala. CDF General Muhoozi bw'atyo bw'alowooza ataddewo ekirowoozo kye twagala naye akkirize n'abalala bonna Ssemateeka nga bw'agamba balowooze era bayite bye baagala era wabe nga tewaliiwo kubanenya nti ate bayogedde endowooza yaabwe efaana bweti eyange yanjawulo nno njagala President Museveni aba abeera president asembayo okuba president wa Uganda yendowooza eyange era njagala office y'obwa president ng'omuntu omu eggalwewo kubanga tetugenda kuba nayo netuba na mirembe ku nsi kuno era buli ntalo zonna zetufunye zibadde lwanisa president ali mu office olw'okujjawo wano Idi Amin twalulimu ffenna ne President Museveni ne yali alulimu era ne wano ne lujja ne luyinda okutuusa President Idi Amin life president bwe yadduka era bwe yadduka olutalo nga luwedde. Olutalo lwatandika mu mwaka gw'ekinaana mu ogumu olwakulemberwa President Museveni lwatwala emyaka 5 nga oyise emyaka 4 n'ekitundu ate General Tito Okello n'agoba munywanyi we President Obote kuba President Obote n'adduka kakati munaffe Tito Okello n'abulya n'atula wano okumala emyezi 6 ng'olutalo luli olwatandikibwa President Museveni terunaggwa era yali yakamaze emyezi 6 gyokka ku ntebe n'awulira nti baabo basembedde naye yaddukirawo mangu nga tabisobole kati bwadduka President Museveni n'agamba nti olutalo luwedde tulwanyisa muntu ali mu ntebe President Museveni yali talwanyisa Uganda President Museveni yali alwanyisa Obote luli abasekera abava e Tanzania nga bayambiddwako ejja Tanzania TPDF nange nalimu bali twali tetulwanyisa Uganda Tanzania yali telwanyisa Uganda Tanzania yali naffe twali tulwanyisa life president General Idi Amin era olwadduka ng'olutalo luwedde kakati wemumanya nti omwoya entebe eyo yebadde evaako emitawaana lwaki temwerowooleza bulijjo kyembuuza omusajja eyagabana Congo ng'abazungu bagabana Africa yali kabaka w'Obubirigi King Leopold owokubiri yagenda n'awandiika ebbaluwa mu mwaka 1883 n'awandikira abaminsani abaagenda e Congo ng'abawa ebiragiro 3
ekyasooka abafirika abo mubasomese okusoma naye tembasomesa okulowooza. Teach them to read but not to reason. Ekyo kyali kyesooka. Nalokasaawo ekigamba ekyokubiri mubasomese to disrespect what is theirs so that they respect and uphold only what is ours. Balekera okussa ekitiibwa mu byabwe babikyawe. Ebyaffe byokka bye babagulumiza era wano kyakirabawo kubanga wano wakyaliwo okugamba nti tugyewo ebyaffe tulekeo ebyabazungu. Omuno otadde n'enfuga yaffe notanga bajjeewo omutongole ne basaawo owerosi wano owekizunguzungu fe tutamanyiiko makulu. Bajjeewo owomuluka bataddewo erosi ttu ekizunguzungu tekitamanyiiko makulu. Bajjeewo egombola bataddewo erosi 3 ekizunguzungu tekitamanyiiko makulu. So tumanyi omutongole kitegeeza ki, owomuluka kirina makulu ki, abaffe owegombola kirina makulu ki agalimu ddala. Naye yagamba nti mubayirize okudibya ebyabwe baleme kubissa mu kitiibwa basse mu byaffe. Ebintu byali biteeketeeke ebyo. Ate kanjukire mu mwaka ogwa 1933 mu yunivasite ya America esinga obukututumufu eyitibwa Harvard University mwalimu omusomesa professor omu ku baasookera ddala omuddugavu okubeera mu Harvard University. Oyo yawanika ekitabo kye bayita The Miseducation of the Negro. Nandyagadde bannange banoonya akatabo kano katono nno, Miseducation of the Negro. Kati Miseducation of the Negro mwe muli ekintu ekigamba nti abazungu bajja wano okufuga abaddugavu. Ekyasookerwako kyali kyakugamba nti omuddugavu sooka omuyigiriza ekintu ekigamba nti ebyo byonna bya wansi byonna byadda nnyo tebisaana kubeerawo. Primitive. Basobole katabo kalamba ye part of it. Ekyo kikimu kubena abasomesa abaddugavu bano okuba nti ebyaffe byokka bye basama ekitiibwa. Kakati Leopold mmalayo byeyawandiika naye katuuka ku kyokusatu n'abagamba nti si yagabanya Congo agamba abaminsani nti bwe muba musomesa abantu abo mugendere ku kintu kigendererwa nti twagala buli kintu basomesa kyonna kibeere nga ffe tukifunamu omuganyulo advantage. Bwe babuulire mubagambe nti gooli yenna gwe balaba awo ewaabwe Congo talina mugaso wabula gold ali mu ggulu muyitirivu enguudo zonna ziri paved za gold za zaabu. Ono ali ku nsi tebamufaako mwe mukuŋŋaanye muleete mukuŋŋaanye nga muleeta ekyo mubasomese munyweze ekirowoozo ekigamba nti ddiini egamba teri agenda omugagga tagenda kugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Omwavu obwakabaka obwa Katonda bwe bubwe, omunaku oyo obwakabaka obw'omugulu bwe bwabwe. Kati ebintu ebyo mubinyweze mu baddugavu. Ebintu bino bisome busomi. Ebintu bino bikyaliwo ne kaakati era ojja kusanga abantu bangi nnyo abakyagamba katuvudde ku byaffe byonna tuli ku byabwe. Kituufu. Kaakati kannyongereko kuko omukulu kagamba Muhoozi. Bw'ogamba bw'otyo kiringa ekigamba nti abaliddewo bonna baliba n'endowooza emu. Nedda si kyangu nnyo okuba baliba n'endowooza emu. Kankubire ku kantu ako. Akantu ako keetaaga okudda mu constitution yaffe tugyetegereze. Nagambye nti nzikizaganya naye nti President Museveni yaba asembayo okuba president. Nzikizaganya naye naye njagala okuzaawo kyanjawulo. Njagala obutazaawo president ng'omuntu omu. Njagala okuzzaawo akakiiko akakulembera Uganda. Akakiiko ako kalimu abantu 4 nakyogerako dda. Omu ng'abamu North be bamulonda, owokubiri ng'abamu East be bamulonda, owokusatu ng'abamu Buganda be bamulonda, owokuna ng'abamu Western be bamulonda. Akakiiko ako ak'abantu 4 buli omu abeere ng'abeera ssentebe waako
omwaka gumu ate amuddirira vice amulivule oyo naye amala omwaka gumu omulala addewo kakati nga bikigenga kyetolawo ekiti sebo togenda kuwulirayo kweraliikirira nti eyinza okujja amangu bayinza okutugoba ku ntebe kakati okweraliikirira okwo kwe kuleese gavumenti zaffe zonna ezibaddewo okuteeka essente kumpi buli siringi 10 Uganda kyebadde nakyo okuva mu mwaka ogw'66 5 gagenze mu byakwerinda bo babuuza batumweraliikirira nnyo nti abakongo banaatulumba mulowooza abatanzania banaatulumba nti nedda mulowooza ab'e Rwanda banaatulumba nti bano abanakenya nti nedda kakati ddala defensi eyenkanidde awo baki bwe tuyaliikirira sebo mu butuufu defensi eyo egendera kugamba bugambi nti mugezeeko okuziiza bannayuganda abatali bakinywi kyaffe obutawamba gavumenti so ezo sente ne zigenda eyo zigenze zonna nyingi nnyo ate jjukira si mu magye mokka mulimu n'ebitongole awo General Service Unity ekiki eiso NASA gondi research bureau ya Idi Amin naggulu bagitanga public safety unity kweka muntu bonna bwogenda okubugattagatta nga sente z'Abannayuganda ezandyongedde obulungi amasomero ezandyongedde obulungi amalwaliro ezandikoze enguudo ezandiyambye ennyo abalimi ezandiyambye abantu okubeera okukola industries eziwedde emirimu ezandiyambye bannayuganda okulongoosa embeera zaabwe the quality of living kakati ezo zonna tuzifiiriddwa mu buntu obufaanana bwe butyo kino tekimalamu amaanyi ekirowoozo kyo ebirowoozo byange byonna mbitadde mu kitabo kyo kyange naye tekimalamu amaanyi abantu abaagala okwesimbawo kati nga Honorable Kyagulanyi kakati sebo ayagala obwa pulezidenti bw'oyogera bwotyo nti pulezidenti Museveni y'abaasemba ddala emikwano gyange bonna Bakyagulanyi bamawo Lukwago Besigye Mamuriat abawala abali besimbyewo Betty Kamya waliwo Webusoga nalabidde bamwitangani kyalya kakati abo bonna saagala kubamala mu maanyi bagende ewaabwe balondebwe kubeera omu ku bacommissioners abaana bali b'oyogerako ate commission eyo mpitirivu terina term limit kubanga bonna tebalondebwa lunaku lumu mu mwaka gumu buli mwaka balondako omuyeka najja nasanga nga banne we bali omwaka abe Eastern balonda omulala najja nasanga banne we bali kakati waliwo omutawana gwennyini oguteganyiza bannayuganda n'Abafirika bangi omutawana ogwo baguyita kweyagaliza selfishness kakati buli bintu byonna abantu bye bakola balinamu ka selfish interest ako era katuse kekatemyetemye mu bibiina by'obufuzi kekaganyisa n'abakulembeze mu Afrika bonna okugaana okutuula wamu ne bagamba nti abaffe abazungu bano abakola boundaries ne bagamba nti Kenya ekoma wano, Somalia ekoma wano, Tanzania ekoma wano. Abaffe lwaki buli muntu yenna abakulembeze bonna bakkiriza nti ensalo ezo mbi nsobu sizaffe za Afrika tebebuuza nti abaffe ensalo ez'ensi z'omu Europe z'omu Bulaaya ani yazibakolera ekyo tebakibuuza kati obanga bali beeyo baazeekolera ffe ekitugenda okukola ezaffe kiki nsonga eki selfishness kweyagaliza olwanyiza ogamba bagende bakendeze ku nsi gyemadde enfuga yo omanyirawa oyinza okwekanga nga akatundu akalwanda akamu kazze Uganda akatundu akalala nga kagenze Congo akatundu akalala nga kagenze Tanzania kalanda tekyaliwo kakati obwa his excellence n'aba mbujjawa kakati okweyagaliza okwo kulabizza Abafirika ennaku togirabanga kubanga
siraba nsonga yonna lwaki ate nno tulina ebyokulabirako bingi tulina wano obusi bwogamba nti buyitirivu obulungi n'okukulaakulana tulina akasi naffe mu Europe ke bayita Switzerland tekalina mukulembeze kalina obukulembeze bwakakiiko bwekatonga bweŋŋambye naye ssebo ate tekalina career politicians kyona badi byabufuzi ebbanga ne mulimu gwe munnabyabufuzi nedda eDenmark tojja kusangayo munnabyabufuzi mulimu gwe ebbanga lyonna nedda kwegamba twagala okujja wano career diplomats twagala okujja wano big man syndrome the big man yagambye what gye mukoma okufuna ebyo gye mukoma okufuna entalo ezitakoma gye mukoma okufuna entalo ezitakoma gye mukoma okusasula abazungu gye mukoma okusasula abazungu abammwe gye bakoma okulaba ennaku entalo zaffe zonna zetubaddemu omuntu yennyini abantu bennyini abasinza okuzijjamu omuganyulo benefit be bazungu abakola emmundu abakola emmotoka zitulwanyisa abakola eddagala lituwa abasirikale nakutendera ki ate bazigaana n'abantu okuzimba factories nainvestinze omuntu ayanevudde balinaga nti njagala tuteeke wano factory tukole eddagala erivumula kino ajjanaga bano bali ku ndeebe olebo bano bajja kufuna olutalo mu bbanga sedde sijja kuteeka sente zangawo wamma Kenya mulimu ntya Kenya tuba kuna lusota na lutalo gavumenti zikyusa mangu buli nga constitution yaffe bwegamba awo ne wateekeko sente awo factory agizimba wali ebbali kakati abo ne bagenda nga batya ne tuli wano tukyagula omo tukyagula sabbuuni tukyagula eddagala erisenya amannyo biva bweru tukyagula obuntu obwa bulijjo tunula mu kisenge kino okugjako emyango gino egiri mu madirisa gino kyoli kitali imported byonna biva bweru mpozi ne fulowa eriko obubaawo buno bwava busoga abyo tebuliko akayana bwebwoke wava nekyona kyona noga nti kasooka tetuli mu magezi ddala agenza kukola kintu kino nagano mayinja entebe tuzikola owekitiibwa ziruddabu lwaki zino zava France zino zanjawulomu zanjawulomu ku zaffe bwe buzibu kakati tuzikola naye tetunatuuka kukola zimala kimu tetuba kukola zogambira ddala zino zimaze emyaka 30 zirunanga ezajja wiiki yayita gana mayinja gali ekalamoja lwaki tebagawagala gano gwe bayita batya mabo abamu mabo gana naiti ekalamoja gye gali mangi nnyo wali agali mu ffumbiro we gali gava kuno bagayita niwali ku lusozi wolengera granite getwasaasa okukola enguudo n'okuyiwa mmisigi gy'ennyumba kaakati twagala gavumenti etejja kubeera wano nga esente zaayo ezisinga obungi eziteeka ku kulwana kwekuuma butagibwa mu buyinza esente ziteekebwe ku bintu bannayuganda bye beetaaga naye kati oluguudo n'olusanga baddabizaano olugenda eggabwano juzi mu mwaka guno mwezi gwakubiri kubanga waliwo olukiiko lwali lugenda okubeerawo abantu babugutana abatunda obuduuka kubo ne babagobako olukiiko lwa naamu luwedde olukiiko lwa naamu lutuule gendayo kati luliko ebinnya sikyokka ensonda zonna bazireka nga zasamye noweraliikirira noga nti bannaaye tuliterera ddi awo nno ewajjira ekigambo ekirala kye bayita obubbi singa omusirikale yalitwala gavumenti eno n'agamba nti ababbi sijja nekubalowooza nako buli gwe mayetanga nti yatubbye nga mugjewo mangu buli mayetanga nti yabbye nga mugjewo mangu nga Idi Amin bagambanga nti basibe ku pipa ali bakuba essasi okutya birina okuzibwa Idi Amin ogamba obubbi buno bwaliwo bwali butono nnyo ng'ate bwekwese nnyo naye nga tuyinza kumugamba nti ate gwebatumye okugula eddagala yaguze ffu n'agamba nti ate bamala okulinda ekooti emusalira egy'emisango ati tujja kumala sente zaffe nga tumwozesa ate n'apangisa looya asinga obukugu alina agenda abuuza abamukutte ebibuuzo bebasula n'eddalo mwandabidde eddala nga nzitwala mwalabye kino ye demokrasi yoyo kakati ge mateeka g'abangereza ago kakati mu kirabo kyange ni popular ideas ka chapter kasooka kayitibwa parrots
in public affairs, in public offices. Enkusu ezikwata ebintu nga bikiwulira naye nga temanya makulu gaakyo. Be bannaffe bana bali mu mateeka mu makooti ne bavvuunula amateeka ng'abazungu bwe baagakola ne batakirowooza nako nti abazungu abalamuzi bannamateeka abakulu ennyo ekyabaweesanga ekitiibwa kwe kulowooza n'avaayo n'ekirowoozo ne kifuuka etteeka. Baagambanga nti oli badde negligent ekyawedde yabadde mulagajjavu. Omusajja Justice Cardoso yayinga mu Supreme Court ya America n'agamba nti katukiteeko ekkoma ekintu bwe kiba kiri foreseeable ng'osobola okulaba kiyinza okuba emitawaana n'otofaayo. Eyo ye range ya responsibility ya liability. The range of foreseeability is the range of liability. Gyekimu okuba nti osobola okiraba oba osobola okulaba nti empiira gy'emmotoka gikaddiye ejja baasi eno guyinza okwabika baasi neegwa abantu ne bafa gwenaga nti bagende bana tujja kukirongoosa tunakiraba negwabika etwala abasaabaze nekufaako 20. Responsibility eyo liability eyo teriko doubt ekintu kyabadde foreseeable. Kakati amateeka ago nabo abo abaayirabanga ebyo neteekebwa mu mateeka gaabwe. Kakati ewaffe enkusuzo zisoma busomi bali bye bakola byokka awulidde tezikyusaako. Oyinza nti etteeka ligamba nti emisango gyonna gijja kozesebwanga mu Lungereza. Ng'omulamuzi atula wali ng'asitako ekikuufiira ng'agamba muwoze ono musoke awabira oli tamanyi Lungereza nona amanyiko Katonda nnyo. Bafunye balooya be bajja okwogera kati balooya ne bajjayo ne boogera mu loctons boogerewo omulamuzi milord much obliged milord bali wali beewunja bagamba babazi wano nga tunenkayana ku kibanja tunabuulya nga tufulumye kakati eyokwe enkwata yawana abatabitegedde nti tunabuulya nga tufulumye kuba tojja kugenda nga otabulatabula ekooti nga bwegenda. Akati amateeka bagagamba yoli Kabaka Leopold yabagamba nti mukole ki mbayiza okusoma naye temulowooza okulowooza tembakkiriza kwerowooleza ne buli kakati abamu tukyafaana bwe tutyo era tukyava nti bagamba batya nti omuntu wabanga badde wakitiibwa nnyo mugenda omuzika mukube emizinga 13 tukube emizinga nogendyaki tufuna buti nti ekyo kalombolombo k'Ebungereza kitiibwa kiweebwa omutekwa okwegamba bannange tulowooza ddi ebyaffe emizinga gibere nga ffe tugikola bagula migule ne ssente ezandiguze obulagalagala awo obuwera bujjanjaba abantu nga 30 mugube mu bbanga ng'abazungu bagamba tunayebale nga mulagiriza obulanga factory zaba zikola emisana n'ekiro zikola tia gas okweza Abafirika balwanire bannaabwe nkiraba muzeeyi. Kakati bannaye kansubire nti bannange bategeragana nange ku buntu buno obwangu bw'okulaba mu kitabo kyange Unpopular Ideas mulimu akatundu akagamba nti inverse foreign aid ye foreign aid ffe abaddugavu gye tuwa abazungu abalinga bakama baffe tulwana nga ebintu byonna tulima pamba ne musiba mu ndibota ne twamuweereza ne bagamba nti tujja kugula siringi bweziti nti kale sewa tunakola tutya ne bakolamu obugoye ne bakolamu engoye factory zaabwe abasajja baabwe ne bakola n'abakazi ne bakola bonna ne bafuna emirimu ne bagamba n'omusaala ne bagenda abalongoosa obulamu bwabwe ne bakola engoye ezo ne baweereza eno ne bagamba mutuwe ssente bweziti be baalamudde ebbeeyi ya pamba be baalamula ebbeeyi y'engoye buli kimu bayambye okukamala abantu baabwe bali ku mirimu abafe babuuza waabwe okukola tunakola ki obwo factories obukola engoye sebo mu myaka gino kasooka bayiye factories kola ngoye naitiri yali ejinja wali ng'akola engoye singa katugenda tuimprovinga tulongoose ekyo singa tulongoose ekyo n'ebirangano byetuzimbye singa twekola engoye zaffe nene uli nti basooka ne bakiggalawo n'engoye zikolwayo kakati butono nnyo tezima ona abantu twambala engatto zino eziva ebweru kino gante engatto bazikola mu gold ne gold mulina bazikola muki maliba gante wantu waliwo nti ezibeeko maliba tuzirina nyingi nnyo naye gavumenti ne bakujja ssente mu bintu bitaliimu ebitaliimu
eziteeke mu ebintu ebyensa nga tebagamba nti ensi okubeera developed eteeka okubaamu industries. Akabuuzo kagamba nti industries kyeki? Fe kirowoozo ekisooka kigamba nti industries ye production y'ebintu oba nga biva mu factories ntubeere ne factories naye ate oba okyali awo noga nti ate bayogeddeyo ku music industry ereeta ki ekyo kye bamanufacturinga yaa si ekyo kyokka nti waliwo ne tourism industry. Tourism industry eti mwavuddemu ki? Ekitegeeza nti industries si za biri byokka ebya factories mulimu n'ebitali bya factories ne bibiri bya factories tezibangako wo tisaaliwo. Amafumu ge balwanyisanga gavaawa, engabo ze bakwatanga bagenda okutabaala zaavaawa, be baazekoleranga embugo ze bayambalanga zaavaawa, be baazekoleranga entamu n'ensuwa mwe baateekanga amazzi ne baganywa zaavaawa. Tebaakolanga nsuwa emu, baakolanga za nsi yonna, tebaakolanga ffumu limu, baakolanga nsi yonna n'endowooza zaali wano. Abazungu bwe baatuuka ne bagamba nti ebyammwe mubigibye ebyaffe byokka mutumbula, ebyabwe biyimuke ebyaffe. Era ntuwuliza eddoboozi eryo ne tugamba nti wamma. So we tutambuliraawo olaba batugamba n'okugamba nti tulese eddiini ebyamu bina mubyerebere. Abamu batuuka n'okugamba n'amannya mugejjeeko agali agamu ag'Abafirika mwetuuma agaffe ag'eddiini. Cultures ezimu nezikira ejjasanga ne Moses Musa oli ye Afadala Buzala Abdala muddugavu noga nti manya ago ki abanubbi mbalaba wali abantu kebakawegera ennaku ezo Abafirika bokka bebatuma amannya g'abaana baabwe ag'ekizungu. Nti Abafirika abazungu batuma amannya gaabwe ga kizungu, Abacyayina batuma abaana amannya gaabwe ga Cyayina, Abajapanese batuma amannya gaabwe abaana baabwe amannya ga Japanese. Abafirika bokka be bakyaddira abaana baabwe n'abatuma amannya g'Abazungu n'ag'Abawarabu. Ekyo kitegeeza nti Abafirika bakyali baddu b'Abazungu mu mwoyo. Tukyakkiriza okuva ku mwoyo. Mu mwoyo. Ani yakwogera ako? Ndaba katuufu. Ndaba kakyali katuufu nnyo. Bw'osoma unpopular ideas onomanya obuntu bwonna gye buvudde. Unpopular ideas ziriyo unpopular. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.